senga President Museveni ali ku pressure nga Kenya wali ku pressure nto Kenya abantu bamalaga nti tebakwetaaga tukukoye era balinda olunaku banaakera mu kyokudda mu kalulu era nsubira naye agera kufukayo ekisanja kimu abiveemu because naye bimutami okitegeera nti ensi ekooye ebeeraga nti neekooye niwe obanga stars nogamba oli wankyukakyuka nga akalulu kaggwa ne balangirira nti President Museveni awangudde nodde wakaawo n'otuula tibakitegeeza enkyuka gyoyagala togimanyi Stasha Mayanja nga ye brand ye ennene esoomukolera naye tasobola kugenda mu kyakufuuka Bobi Wine ow'enkya era tasobola kufuuka Winnie Mandela oba Winnie Byanyima wa Uganda oba Miriam Matembe politically mulimu ebintu byotunenoga nti kiri bakinsuddemu kiyinza okundeetera obuzibu nze siri politician because nyiga mangu siri politician tesobola politics ndi muntu wa bulijjo mbirimu naye nga siri politician kyovula ndi riyo njogera nnyo ekindi ku mutima kati abantu kabiba politician ati kibalakola ki kibalaba obubi nze swakera ku makya ogenda ku lumbe waliwo olumbe lunabaddeko lunakwata akazindalo President Museveni bla 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 simanyi batukukwata batusiba bannange nkomawo ngenda kwesimbawo mu nsaba mu nnonde nze bwe nazize nenkwata akazindalo kange nembawo olugero omukulu yajjako mu ofisi yange wano ng'asabidde omwana emyaka egisukka mu 3 ng'ayagala kufuna mwana yasaba Katonda amuwe ennyumba emmotoka omwana byonna Katonda n'abimuwa n'emmotoka gye yasaba Katonda eyatta omwana we kyana kiba kiweza emyaka 2 ne kiwavu ne kidda wansi nga kigobera daddi alinnya emmotoka ne kigenda mu wansi w'emipiira okitegeera mukudde emabega n'akitonya n'akifootola kati aba afuluma geta agala okukola omusana agamba kiki kyenninnye ninnya pusi kokeera ku makya okuningiza bati nga mwana we history gye nayogedde ku lumbe ne bagamba bannange obulamu olunaku lwaleero buli fane nti gwe tulese mu ddiiro oba gwe tugenda okuziika adaaga kubeera mu bulamu buno era asaba nnyo Katonda akuwa okufa okulungi kati awo ne bagamba okomawo ne bagamba sinoonya akalulu mu kufiirwa na mu mbaga sinoonya akalulu awali nnaku na mu kyaki na mizikiti yentegeera yange ey'obufuzi nganze naye ojja kusanga nti bapolitician ye moment gye bayinza okukkiriramu kyokkozesa okuyisaawo message zaabwe naye ate nze ate bwompa akazindalo mpisaawo bintu birala nnyo era kyova nti abantu bagamba nti siwagira Kyagulanyi because sibeera mu kufiira nenjogera ebyo ebyenkyukakyuka njogera bizaamu ssuubi because kuba akafaananyi ng'omwana waafu asigaddewo taata afudde mama afudde oli mu nnaku oli agamba nze kwesimbawo ondabiranga ddala does it make sense gwokirabamu awo kikumakinga sense kubanze anyway buli muntu alina engeri gy'amanyemu ebyobufuzi bye kati nzaawo tekiri about Kampala Uganda agisobola bw'obeera president w'ekibiina kiba kitegeeza ogenda kujja nga president kati kyeki kyenagambye nti okujja mu kintu nga tosose kibala nga bakikubalidde bubalizi nga tumanyi wekigenda kuggukira kiyinza okutwala n'akatini koyina nkikuddemu okujja mu kintu ng'okibala nga tolina nabantu bagezi bakole mabega nagamba lwami nti nze ngenda mu kaluusi gendamu nti ngenda kuluzinga nina okuvaamu nga ndi muwanguzi that is my format mu bulamu bwange bwonna n'ekintu kyoleka kinkwatako we nti n'okubeera omuwanguzi saagala kubeera feeriya mu kintu ekyo kyo kindi mu nze naye mba nga ntandise ekintu kekuba kuzimba nyumba n'okumuzimba ennyumba ngimalirize mpulire kiwedde okitegeera kati Stasha bw'ongamba nti nno ogenda kujja nga MP kyokka nga ate oli wa president wa kibiina kiba kigeze kintu bakikusuddemu n'okijjamu olwokuba nga olina amasannyalaze n'okibeeramu naye nga tokitegeera kintu kikyokola ki waddembe okukola kyonna kyayagala naye yandibadde akola ekintu kyakola ki kyamanyi ng'asoose okitegeera nze nagamba waliwo abantu abankubira balinga basatu abalina ebibiina
nga baagala nzigire ku kaadi yaabwe oyo omusajja tagenda kukuwa kaadi agenda kukulabisa jangu nze ngenda kuwa ne sente za campaign ne mbuuza sente mmeka nayogera sente ze yagamba olaba erinnya lyange liri worth ezo sente zoyogedde nagamba kinati olwo tuba tutandise kati tubatandikira wansi kati tufunayo nga goli mbunamwayo eyo okute kaadi yaffe olala tujja funa omuntu omulala so nze mbadde nkusaba ogire ku kibiina kyaffe eza kampeni zowe eziri n'ez'okulyako mugamba wakya sijja kusobola naye nja kuddira kati omu nambuuza webako makaadi ya nupu ogenda kukomawo ne mugamba nze muntu eyagamba ku luli oba ntya nja kulya akalulu olwanyuma sibiddamu nga mbivaamu nga nze omuntu because mbabitegere bitu bya kisiru tebitegeera kati station alina okuyingira mu kintu ng'asoose kitegeera because n'akatono kaalina ebyobufuzi byakyuse ebyobufuzi kati omuntu akuwalanira ddala n'omwana we n'amuwalana n'enjajjawo n'amuwalana ne bakuzika ne bakuwalanawo ebyobufuzi biri mu Uganda ate ebyo si birungi kati station Mayanja y'okujja ne idea ye ne bamugamba nti president nga walibaddekawo ng'ogenda kwanjula ne banjula ekifaananyi akyali naye omuntu oyo yali bweru omusajja ali wabweru yo mukazi waali yalaze kuwana omusajja yali wano Uganda nga bali mulaavu n'amuzaalamu omwana n'agenda ebweru omukazi naga yayagala kukola mikolo ne batwala ekifaananyi yo oli akyali ebweru taddanga tagendanga nayo omukazi tagendangayo ali musiiki America so omuntu akwagala ng'ali mu America afulija yonna nekyegeso nti ogende nobeere naye naye batakukkiriza nagenda mu America nga takoma wano kuba kitegeeza ali omukazi omulala ali eyo goyinza okuba nga watwalayo ekifaananyi kwagala kufuna mayinja ku lujjalo but end of the day kati kino station ayinza okuba nga bakozesa ekifaananyi ky'image ye okusika attention but attention ye eyinza okugirako obuzibu naye nga tumusabire Mulenyama yakoze ekibiina Mulenyama Munyagwa yakoze ekibiina akabonero olusaniya era loncho olwawedde kapirawo ne bakali alhamdulillah okulagira ddala mbu olusaniya tuliirako kyekira kikuzayo ku kya station Mayanja kyekikuzayo ku station Mayanja nti waliwo ekintu ekigenda mu maaso kyetunaakutegeera ffenna ninga bo ba political analysis oba ba politician bakitegeera dda nti kijja oba gye kiri nekya nupu mwalimu owezigolo sikiwandise bino ebiina ebiberuka biti bivedwawa nga obwangu buwandisa nga bifuna maama mu Uganda bwewane sente sokugula radio station frequency n'obeera nayo n'ogitereka nengeri mumanyago wotuuka bw'obaawo omuntu ayagala ku frequency n'ogimuguza mulimu ba politician abagezi nga bagula ebibiina by'obufuzi ne babiwandiisa dda nga gyebiri eyo bisirise naye nga balinda anayagala ekibiina ky'obufuzi sente kati sente gavumenti yatadde sente bali President Museveni agenda kuta sente ekibiina ne kizuukuka ye ne bamuwa amajage n'afuna akibeeramu nga pulezidenti n'afuna gundi ye n'ayawula biliyoni ye oba miliyoni 5 oba mmeka n'akyosa obulamu bwe ekibiina ne kijja ne bakikuba abantu Munyagwa okiraba otya Munyagwa yali yalwawo dda n'ekirungi ekiriwo nti era bonna batagetinze Central tebatagetinze Uganda at large n'ebirooto byabwe biri mu Central n'ebirooto byabwe byakubeera n'ababaka mu Parliament byakubeera n'ababaka mu councils n'esi byakeera mujja kukyusa Uganda okukyusa Uganda kigambo kinene okitegeera nti okukyusa Uganda mulimu okwerekereza n'okufa kati abantu abasinga obungi abakola ebibiina bwe batandika kutegeera ekyo naye tubasabire gye bujja mu maaso bategeere kabonero lusaniya ogutali musango bayida okubeera akabonero k'olusaniya mulimu obubonero butandika okubuusabuusa otuleetera olusaniya ng'ate olusaniya tukimanyi bulungi ekibeerako olina kulya anti kyolina okumanya
kyolina okumanya muzeeyi kiri kimu kyokka nti obubonero bwabuteekawo okusikiriza muntu alonda. Omuntu alonda wala nga kabonero kamusaanira ng'agenda naako. Kubanga Omuganda agamba ono alya n'oli alya yemmere egenda. Eyo message eraga nti nze mbukulembeze bwange ojja kulya n'oli alye nange ndye ffenna tulye. Naye nga tetukeera ku makya kola ki kukulaakulanya nsi yaffe. Ensi yaffe ejja kubeera kulya bulya. Aka National Platform umbrella nti omusana yogujja weggame, enkuba wejja weggame. Okitegeera? Buli mbeera osobola ogitambuliramu. Mu musana tambula, mu nkuba tambula. Aka NRM mu bbaasi bw'eba efudde ng'etubidde beera mu bbaasi. Wakiri gisukume mwena mwekowa mugisukume mutuke gye mulaga. Kati ffe katuleete olusaniya wonna gy'oli jangu tulye. Akagundi ki? Ani? Station. Pen. Naye tuuka ekira neggwawo. Neggwamu ink. Kati abo mbasitegere weggwamu ink kawaka kumi. Gakuleme kubaza. Baza. Nga bukyali. Kuba ne Duncan Namulabye naye atandise okubaza. Obubonero boogera. There's a hidden message. Kapira wagalabye omukulu engeri yakakuttemu. Era nekanzijukiza ng'alina essegirinya. Waliwo baali akapira awo ne balomba edduwaawo yakamulabi. Naye bino bina biraga nti nno Uganda erimu eddembe. Era bagamba nti Uganda terimu eddembe. Baba balimba. Baba nga Uganda erina ebibiina by'obufuzi ebingi weebiti kiba kiraga nti Uganda erimu eddembe. Ate buli lunaku waliwo ekirala ekijja. Kabuleta teyakoze kibiina oba yajja kuba pulezidenti? Kabuleta najjukira ajja kuba pulezidenti. Alina kibiina ki? Kibiina kisimiro ki? Tajja independent. Ani yeegase ne anti? Ani omukulu ono meeya w'e Kampala nanti beegasse. Nena nalangirira watuufu yowajja. Ye Mugisha muntu sewa anti kiba kitegeeza nti Mugisha muntu yagenda okujja asigale kuba meeya. Kati ate bwe mwezi awo guba gwabise. Guba gubamu awo obuzibu. Kajja kuba ka kibuli. Senga bano ababiri bateesa. Mugisha muntu obvious agenda kujja kuba president. Lukwago agenda kusigala kuba meeya. Simanyi. Naye ajja kali akalulu Katonda abanga ali kusaidiye. Katonda yalonda abakulembeze. Osobola bikola bino nga biganyi. Katonda yalonda abakulembeze nga kiro time yiyo gikozesa. Tosobola kujja Katonda yefula omusiru naye nga tese musiru. Tosobola kumutegeera, toli mutegeera n'enkola ye y'ebintu nzibu yakutegeera. Batulina kubeera mukkakaawo na mugumiikiriza okutegeera Katonda ate namukkiriza. Omuntu atali mukkiriza tosobola kutegeera Katonda ngeri gyakolamu ebintu bye. Wano enkuba eri mu kutonnya naye ojja kusanga Kampala nga tetonnya. Ojja kusanga nga waliyo mu kyalo abantu abanoonya just etonde ly'enkuba nga tetonnya. Naye nga alina ensonga gye wakyatoneza mu Kampala. Naye nga Munyagwa kati ekituufu agenda kujjawa. Munyagwa w'ekibiina ate yagamba yava mu byobufuzi. Ate ayagala kujja wali ayagala kujja wa Ssegirinya. Kawempe waawo naani munnamawulire waffe Ssenyonyi. Ssenyonyi ono yakola radio ne TV. Bashir awali Nyanzi. Bashir se yamugjawo ate wajja awali Nyanzi ajja kuli awo. Wajja wali Nyanzi wagenda okwesimba ajja kuli awo. Munyagwalya ku kibiina kye kyakoze ekyolusaniya. Nagira ku lusaniya lwe. Kawempe agetisa asobola okuli awo. Kubanga olaba Nyanzi taba Nyanzi oyo mulaba w'amaanyi naye waliwo ekintu ekyenjawulo, waliwo ekintu ekitategeerekeka akuye. Waliwo ekintu ekitategeereka naye nze mwagalako kintu kimu nti tapowa
ate ali solid nemwogera ebigambo bitya naye Kawempe eyo awaliwo question mark nyingi nnyo ezigera okubeera waawo era bwe mukubulula obugera okusumbuwa nnyo National Unity Platform Kawempe okusala okuwa omuntu kaadi ye Kawempe n'abantu awalala wali Rain Enansana Zambali Bigai wana awali gundi awali omukozi wa CBS yagenda yani yagenda yali mukozi wa CBS Patrick Mujuka what awa tunataka tulabe gye tugenda nenga kino kikiri ne walukaga gyali no wazibuzibu muwala Flavia wali uli muganda wa Bobi ne bamuwaawo ne bigaana no wakwekkaanya nnyo n'awalukaggaawo nawo wazibu kwa medadi yakomyewo Seggona waliwo ate n'omulala ow'amaanyi aliwaawo ne walukagga kali kugamba public esokukubamu ebituli nga abantu bagule buguzi kwa politics abantu babikola ebyo nti mu politics omuntu asobola okugulira abantu ne bakusanga ku mukolo ne bakuvuma nti bakwetamu oba nga baagala owemuke naye Medadi Seggona abadde kamu nga bamulusanga naffe budamala babikola omuntu nagulira abantu okuvuma so kisoboka Seggona wajja ne omukulu walukaga najja okalaboto bwababeerera wazibwa wano nti Seggona ze walukaggaze olwo omuntu omala gwe nerabiddeawo ow'amaanyi nti kubombirira National Unity Platform aniko bagenda bonna bagala kaadi kati abakadde bensi ate bambi ne mbakwate bakennaku nokyali ku buzibu bwa kaadi ku bantu abasatu oyo bawaani Zambali Bigai waliwo n'omulala kana kambata bawaani mu Kampala ne Makindi Machinda wali Nyeko wali Moshi wali ne Gundi nani ne Mulyanyama jjukira Mulyanyama ali walala Mulyanyama ali wa Alan anti owa Alan jjukira ajagala Mulyanyama ajagala ono yateesa n'Alan futu soja era alina okujja Alan alyoka ajje naye yakomyewo ayagala kaadi Mulyanyama w'amaanyi naye gwe kyobamanya olwo ate owa Moshi awazibu naye nze njagaliza Moshi Derek akomawo Derek Nyoko naye akomawo waliwo Taf B naye akomawo ayagala kaadi ne Moshi ayagala kaadi bona bakibiina ekyo naye bagalako omuntu ogwo kati bino ebibiina bino ebigukawo ebijja bigenda kulonda abantu bonna abavudde mu National Unity Platform bewamye kaadi bakumye jangu komaweeka musajjawo final ani bakkiriza bagambye oba kityo oba kitya bagenda mukumyawo Kampala Don Chris Skyping wadde yagendaani wezije zigamba mu ye CEO olaba video tesobola mukya kumusibisa musango ogwo musango asobola okuguvaamu mu ngeri emu oba endala nagamba ebyo byonna omusajja asookera makya nakuleetera AI neyogera ebintu byennyini byayogera ebyo tuwali musango awo era asookera makya nagaba nnange naye avuwala sirina kyennina either munsibe oba gavumenti enyambe gavumenti nkugambye gavumenti waliwo wano gwegenda okuwa ssente oba nkunyonyolere ntya sagala kusawundinga kubeera yeye yakwata ssente ze nazoonoona kati ayagala gavumenti ekoleki emuyambe era gavumenti yamuteeka mu budget egenda muyamba nga yeyononya ssente ze naye gavumenti egenda muyamba egenda muwa ssente emuzza engulu
nikusa so chikole kinachiba mjuka ate wa NRM wa NRM aso chibuka mbulungi nnyo government eno etasobola kujja ng'ekwagadde government ya Uganda eno yamaanyi nnyo okusinga gwe omutuuze ogwo kubanga etambulira ku mateeka kensi yona gekolaki getambulirako wekera ku makya newandikira Bungereza naye nga Bungereza tulina omukago nammwe naye tulinayo omuntu ayimirira waati nowati atuvuma tubadde tumwetaaga Bungereza ekuwaayo iyo kenyini ekwata nekutwala ku embasi ne bakutikka just mubambu ebintu government byereka obulesi bibeewo nga bigiyamba okubeera healthy nti gogamba Uganda is bleeding naye nga bagamba eno tulina n'abantu bakuba endongo paka ku budde ku makya gyogamba ewa bleedinga ojjukira wewakwata Omumerica ne bamuwamba mu Uganda wewakwata Omumerica ne bamuwamba mu Uganda ne baleeta Kanye West n'agenda mu nsiko ne bateekayo studio na recording ennyimba ezitafulumanga naye nga bamulaga nti ali mu nsiko ne baleeta Kanye n'aleeta Econ City gye bagobye Senegal ne Senegal bagigobye ebyo ne baali bikulaga nti Uganda gye mugamba terimu emirembe so kyogamba ensi nti Uganda eri bweti bwaga nti tukuleetedde omuyimbi gwe bayita Kanye ali mu nsiko ali mu kurekodinga alubamu ye Ekoni ali mu kutalaaga afunye n'omugagga Miss Kiggundu mukwano gwe atutte simanyi bano bagundi ba kapiripiiti baani alambudde ebitundu ebyenjawulo teri wadde amukubye ejjinja si yekayika n'abayimbi abasigana ne bajja ne batandika okukwata vidiyo zaabwe ekintu kye bayita Uganda ogibrandinga n'ogidestroyinga kiviira mu gavumenti mwennyini kyova Rwanda yagamba katiimu kye basinga okuwagira mu Africa esinga n'abawagizi bangi siyaseno katogiwe Visit Rwanda naye ng'omanyi senemeka Visit Rwanda Arsenal Rwanda kyesasulira wangi okitegeera so sente nyingi nnyo ojjukira omwana gwe bakwata nga ow'ensenene omanyi nti naye yali sitanti bamusasula sente ze nakwata nakola bina byakola Uganda erimu emirembe era nebino ebibiina byobufuzi ngoga nti Uganda yanakyemalira omusajja agamba ebibiina bino byobufuzi mulimu ne celebrity yalese ekibiina kye kiikyo mulimu eyaliko MP yalese ekibiina kye okitegeera bikulaga nti Uganda erimu emirembe ate MP tali omu kubajjukira n'ensereko naye alina kati buno Munyagwa naye alina ne Munyagwa naye alina kwegamba ensi yaffe gye tulimu tiimu Lusaniya kapirawo omukulu engeri gyakasiseemu anti nokayiwa n'akayiwa ye Uganda gye tulimu kati Uganda okulaga nti Uganda erimu emirembe ono omukyala wali aliwa mumpitireko ava mu kanaala Uganda eragamba emirembe weegiri so ebyobufuzi bwe tebabizanya kati Don Chris banamugjayo tekiinaamu budde Don Chris omukomyawo ku gavumenti yaffe kati gye tuliko n'ababyogedde bannayuganda be babba bannyinaffe banaafuna obwenkanya Don Chris asoose okubbya bannayuganda mu nziba bwetyo bakakomya awaani Don Chris si yasoose maama gye baleko nsanyusa okukulaba mu kutunulako gw'oba olaba ku gavumenti yaffe gye tumanyi obulungi Don Chris banaamuzza okumuzza basobola omuzza naye nekikulu kiri nti abaafiirwa tebagenda kufunamu sente zaabwe nze bwe natiira ensi eno nti bannalumanya abagwa bannalumanya ne basaalumanya bangi kati abo nena baafiirwa Don Chris basobola omukwata nabamukomyawo naga asiina ssere nasigala nga ekyatuuka kuona omusajja ono gwe bakwatira Dubai eyo yani eno yali omugagga
mbuga neganda bana izishani na yavuwala ninge seda ziyasiza zazina ate bamukola ki pajja kikola ne wano Uganda bakikole akoma Uganda ninga azina nera kikuzayo kiki nagamba esente ya kale tewangala esente ya kale taba mukisa esente ya kale ojira ne kweyagaza ne kuletera ebizibu yato unyanyo kuganda mu myaka ejja maso nga 10 ejja maso yalwala cancer oba yalwala ekirwadde kinamuzisa ekirwadde ekitavunuka nzibu esente yo nzibu kagambo kale katabu so katumusabire byonna byabala biyitemu ne oyinza okwefula omugezi ku nsi ne maaso ga Katonda yakusimba amagezi ate yalaba ate yategeka bwana ategeka dayisi ne zidda ku saidi yo okutegeera obulumi bw'abantu bonna